Leero abakkiriza ku Canaan Land baaniriza omwezi omupya nga bakoowoola Katonda okubajjuza omwoyo n'amaanyi mu ssaala ekulembeddwamu omusumba Lucius Bujingo. Nsaba olabe omukono gwa Mukama mu Mei, nangira omukono gwa Katonda kubawummuze, nangira omukono gwa Mukama kubawummuze n'abazadde, nangira omukono gwa Mukama kubawummuze n'abazadde. Omusumba Bujingo asimye abakkiriza olw'okwewaayo ne babeera mu ssaala mu bungi mu kisiibo kino. Munkozi obulungi obutali butono mu kisiibo kino olw'okwewaayo kwe mwewaayo. Katonda bw'asuubiza ayagala ababanja. Kibi nnyo omuntu okusuubiza n'abanga atalina kunoonya bunoonya, naye okunoonya eyakusuubiza kiraga seriousness. N'olwekyo okujja kwaffe ng'agambye nti muliweebwa amaanyi, kati nammwe ne mugatuzze tufune amaanyi, tosobola kugenda nga togafunye. Agambye nti Sitaani wamu n'abalabe tebaagala kuwulira bujulizi Katonda bw'akoze wano, n'abasaba abakkiriza okubeeranga mu bulamu obutali bwa kwemulisa. Bassebo ne bannyabo omulabe kyasinga okulwanyisa bujulizi. Akuloga talina kirala ky'atayagala, bujulizi bwo bw'atayagala. Akuwalana ku mulimo talina kirala kimutawaanya, bujulizi bwo bw'ateetaaga. Tayagala nti mukama we akwagala, tayagala nti bakuwadde promotion, tayagala nti bakwongeza omusaala. Omulabe wo obulabe bwonna bukola lwa kintu eki bujulizi. Kakati obujulizi buno si kyekintu ekyangu ky'okufunira ku mukeeka. Mukama ffe Yesu atulabula agamba musooke muweebwa amaanyi mulyoke mugende mubeere abajulirwa. Agambye nti bangi bateeka amannyo kungulu nga Katonda akoze obujulizi, naye munda mu bo babeera babi nga bajjudde ettima. Era mbeegayiridde nnyo engeri gye nkuŋŋaanyiza abantu abangi mu kisiibo kino. Buli lunaku njabba wangayo statement Mukama nga bw'annuŋŋamya. Mweyigiriza okubeera mu bulamu obuli private. Si buli omuntu asanyuka ne bweba promotion nga bagikuwadde ku mulimo, ne bwe kaba ka ssente nga bakakwongeddemu. Tonyumya bannange, ku mirimu si kyekika kyaffe. Kati abo boolabanga bakwano bo ku mulimu, bakwano bo nange sikiwakanyizza. Naye oyinawo gurupu gy'omanyi ng'eyo yabalabe nga yeteekako akapande. Omusumba Lucius Bujingo era essira alitadde ku bavubuka ababeera n'ebibinja nga basaasaanya ze bakoze, kyokka bwe ziggwawo ne bakusekerera. Edda ennyo nasomesa ku njiri Mukama nga bwe yali agimbikulidde ey'abantu abayitibwa ba frenemies. A frenemy is a person who combines the characteristics of a friend and an enemy. Kirumira mpuyi bbiri musota ogulumira eno n'eno. Abasajja bonna n'abakazi ab'amaanyi balivinga a private and a quiet life. Yes, naddala mu abavubuka ekintu kino mukiyige, kubanga abavubuka bano bategeera nti oyina ssente bafubanga bwe basobola ziggwewo. Programu zonna gogo baziyingizaamu, public holiday gogo bazigirira wamu n'akyakalira, balya kuzizo. Bwe ziggwawo ne balyoka bakutenda obusiru, ate nga oli baali bakutenda amagezi. Abagambye okwewala abantu ababawaanawaana nga bayita ku mitimbagano, n'ategeeza nti ensonga lwaki ye talina budde bwabyo. Amagezi go geebalize Katonda, teweetaaga bantu bagakuwaana. Ekireeta obuzibu kuwaana. Bakuba enduulu n'olowooza oli wa kitalo, kumbe bakuba nduulu ya kusuula. So bwe kiba kisoboka nga tolinga nze ate amanya ddi lwe nafuuka wa mu social media nga ate sirina na hando name, bwe mba nyina kye bayita social media WhatsApp yange. Byatumubaze Godfrey, Crossroad TV.